Akatambi kano kayisinganye ku mutimbagano ekiro ekikesezza olwaleero ng'akabenje akabadde mu bbaasi kakagwa ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu ku kyalo lw'Enkunye mu disitulikiti y'Ekiryandongo. Okusinziira ku poliisi, omugoba wa bbaasi yamulemeredde wabula nga yabadde agezaako okutaasa omuntu eyabadde asala ekkubo. The bus was coming from Kampala traveling to Adjumani. Of course, the driver wanted to save the life of this pedestrian, who incidentally we have realized is a mad person. Bbaasi eno gitusanze ku poliisi Ekiryandongo yagudde ne yeefuula era abantu 25 baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo n'okusingira ddala Ekiryandongo gye bali mu kujjanjabibwa. Nabadde neebase nagenza okusisimuka nga nange ndi wansi mpulira abantu bawoggana okufuutukamu neezibuka. Ssaawa 3 bwe twafunidde abakweyadde nga batuyita waliyo emergency era netwaviridde wonna gye tubadde nga tetuli mu yunifoomu zaffe ne tujja tukole ku balwadde era we twatuuse wano abalwadde babadde bangi nga poliisi ebaleeta. Kigambibwa nti omuntu bwasi gwe yawonya obutatomerwa yavuddeko akabenje kano era nga kigambibwa nti alina obulamu ku mutwe oluvannyuma waliwo emmotoka ekika kya Fuso yamutomedde n'afa ku kyalo Kitareeba wakati wa Kigumba ne Kiryandongo. So his body, they said the lunatic is in the hospital mortuary in Kiryandongo. We are yet to identify him. We are yet to identify the relatives to come and pick him for burial. But we park these vehicles here for the police procedures of inquiries. Ate nkya ya leero ku luguudo lwe lumu poliisi eyitiddwa obukubiri oluvannyuma lwa pick-up okutumiragana emmotoka endala ebadde egenda e Paida. You see what of course. He's very drunk. We saw you. How can you drive like that? Yeah? I was coming, so the bad thing, Michael was in speed. I wanted to overtake, but there was a car coming this side, so the front car just brake. Omuntu atwaliddwa mu ddwaliro nga tamanyi biri ku nsi. Abalala nabo bangi basigadde ku bisago. Emmotoka emu evudde ne ku luguudo n'esibira mu lusaalu. Bwe yabadde ayogerako n'annamawulire olunaku lw'eggulo, minisita w'ebyobulamu Dr. Luther Aceng yasabye abantu okukozesa emmotoka ez'ambyulensi zaateereddwawo mu kiseera kino eky'ennaku enkulu. This will be coordinated using established regional emergency teams under the leadership of the regional referral hospital directors, city medical officers and district health officers. Ambulances will be deployed on the highways at selected hospitals, police stations, Uganda Red Cross offices and selected district sites to respond to road traffic injuries. Okunoonyeza kwa poliisi kuzze kwoleka nti obubenje bungi obubeera mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Abantu abali mu 3,000 be bafa buli mwaka nga kiva ku bubenje.